esente twagenza okutuuka mu banka ya opportunity mwe tutereka sente bibiina ebisinga nga sente bazisibye mu banka nga batugamba bakomishona baffe aba municipality balina okutuwa recommendation letters okujjayo sente ezo. Kyagudde bugwi okutuuka mu gavumenti n'obeera ng'omwana omuto okukugamba nti esente zo ate z'obadde okozesa ate nsibe. Ekyo kifaananyi kirabika bubi. Kati tetumanyi oba bazisibye ba MP baffe basobole okubeera nga basooka okulondola balyoke batuggulewo, tetumanyi, naye nga tuli beetegefu okolagana bulungi ne ba MP baffe ne gavumenti yaffe yayo. Kyatukozesa nnyo kubanga okugenda mu banka ne bakugamba tojja kujjamu sente z'obadde okozesezza n'asatu wazikozesa ne gagwayo, kati okozesa zino endala z'olina. Kikola bubi kubanga waliwo ababadde balinze esente zaabwe okuzibasindikira mu bibiina byabwe. Kati balinze sente weeks 2 ziweddeko tebalaba sente, beewunya lwaki tetubawa sente ng'ate ekitusibye tetukimanyi. Sente tebazisibye mu banka zisaache nenga bwomanyi government programs zino at times tubeera tuli suppose okubanga tuzimonitoringa progress sente zitambula zitya. Kakati observation gye twali nayo through my interaction ne commercial officer ali in charge SACCOs yagambye nti sente zino at least yagambye ab'ebbanka tusooke tukontrolinge ng'ekigendererwa kiri nti twagala twagenda okulaba nga abantu abasinga abeewozeeko sente mu SACCOs tebali kukola ki kuziiza. So kati nga twagala tusooke tulabe tumonitoringe bali kuzizza bazizizza then abalala babeere nga bakola ki nabo babate batandika okufuna. So kati okola eyo twakikoze nga control measure okulaba nti sente zino abalala abafunyeko bazze n'abalala nabo bakole. That is ekyo kye tusinga okwagala, si nti bakomyewo zigweyo, naye kye twagala kulaba nti at least be bawaako batandise okukola ki okusasula. Naye ogenda okulaba ng'omuntu yeewola sente tanatandika nga tasasulangako ng'ate ne time ye ey'okutandika okusasula yakola ki yatuuka nga yayitawo amezi ng'ebiri ziyiseewo tebazanga. So kati bwe tutuuka mu mbeera ng'eyo tugezaako okulaba nti tukola ki tukontrolinga okulaba nti tumufollowing up n'abalala nabo basobole okukola ki okukola.